Wadawa mbuza wadawa gwesi chegomba mugambe yadawa ex yadawa jamula wewe nyumirwa wadawa mbuza wadawa jamula wewe njoga. Racho gatujifudenga Friday na ye Chozen golabya dala. No, every day is a new day. It is a new day, so it's okay. You can vibe around. That's what I think. Bade bayitukoza omusango ntulese vibe ate ku Monday nga nakakuba kagize. Nedda. Chirungi dala mukwano elanga yakatwega tako program chili kitya muoli amanyaze Princess Davy ndino omwami omulungi omuyimbi na Chozen Blood. Akoledde obuyimba bungi nnyo nyini dala elanga tatse ne collaboration yeje yakolanga chali TNS nomchala itibwa Shiba Kalunji ate nga olunaku leero tuluvuddeko tufunye olimba sniper sharpshooter eyali hit mu COVID. Ogamba otya mukadde akazibu ndi bulungi debiwe balikola show y'amaanyi telefine namwe bali kwagala music wa Uganda mutuzaamu amaanyi mumbanga betukola namwe mubiraga abantu tubyagala era mwe balikola waka mulungi tugezaako obudde bwa COVID tubuddemu kawa genda nota hit sniper sharpshooter ngeri buli wamu kyakuyisa kitya gwenga gwo okubeera nga tosobola yadde okuvaayo okola akavulu ekivulu anything like that kyali challenging kyali kiruma naye nga bomanyi nti twebaza Katonda nti yatuwa obulamu isokeda olwadde bwali bungi nga bugenda mu maaso ng'ensi eri ku bunkenke so kati music bwe twamukola abantu ne bamwagala kyali kiruma nti tusobola muyimba naye nze nga nze omuyimbi akola music simukola kumuyimba buyimbi ku stage kyokka wabula kunze mampulira nga music ddagala yes era ffe abayimbi tuli basawo muli basawo yes tujanja emitima tujanja akatalikako kogamba ati ogabe music ddagala kitegeeza nti olina bwe wavangako eyo ng'owuliriza eddagala eryo likuwonya yes kayimba kigwa akakoleranga ennyo nga kakuwonya ebiwundu byo byonna akyala mayita bazira kuba be bagumira ebisinga Sega nakalabanga nga kula ne mama wange nga ndaba alina byayitamu bingi okunkuza bi challenges nyingi nga domestic violence naye nga asobola stickinga nange nagamba tata moyo ali bati ne bati nesinga sibana bange you know nandibadde nagenda ninaguma ku lwaffe so kati nga kayimba ako bakakuba ndaba akaagala nnyo akamuzaamu amaanyi so nga nze eyalina ekitone ekyokuyimba mu nze n'okwagala art nenda weapon y'amaanyi nti yo music akwata ku myoyo ne ku bwongo nakkakkanya abantu so kati kati ne mu lockdown sharpshooter wadde samuyimba ku shows ninabeeranga musanyufu nti abantu bwe bafunanga akadakika mu nyumba zaabwe ne bateekako endongo basobole okukkakkana n'okwerabira ebirala ebikola ki ebigenda mu maaso nga bamuzina sharpshooter ekyo kyokka nasooka nenkyebaliza Katonda amin era oluyimba olwakola nnyo mu covid time so covid time ng'abayimbi yabazza nnyo emabega olwo we wakoma after covid nodda ku ki okutandika buto oba walinawo nekyofumba walinawo ekipya wadde ku after covid time kati covid time bwe twavaamu ensi yalinganga gye batadde ku reset nga biringa ebitandisa obupya ng'ebibadde eri byanjawulo mwina tutandika ate kukola ki kukola birala you know so kati natabuti music definitely twatolimba atuddawo omwana wuyawo bayita husband netutayo olulala baluyita manjayo balance awo wona nga covid awedde nga tutabuti music mpaka ku lupyo lwairo tulinawo lwe bayita yenze munno yegwe munange. Okay, yenze munno yegwe munange, it's really a brand new song and a nice one that is on right now from Chozen Blood. Oyimbye ennyimba nnyingi zonna nojjangu zikwasaganya mpola mpola naye ndaba pesi y'okwotera ennyimba olinga agamba no let me take my time biki ate abantu bwe babanja lwaki okikola bwotyo ddala kati nga bw'omanyi nti buli omu nejja neye nze besides even music nze nga nze omuntu ekikola kyange mbeera nnyo ku byange nyumirwa nnyo okubeera mu leeni yange abalala nendabayo obulabi nesaagala nnyo okukola kintu because gundi akoze you know so kati nze okusookera ddala bwe nali ntandika music bwe nagenda okukola olimba pressure love nali simanyi nti obe naaba ne hiti nali simanyi nti ne hiti bagikola batya you know nze just nagenda bugenzi kuyimba kintu kinyumidde ekikunyumidde kyowulira from the bottom of your heart kyempulira kyemmanyi what I could deliver surprisingly olimba ne lukolerawo hit kati kikye nayigamu mu ekyo nti mbeera nnyo ku peesi yange bwe mba tugamba oba nga siri mu right state of mind oba nga nnamu ebinsumbuwa ng'omuntu ate sikaka kuta music omanyi waliwo enjogera mu Luganda egamba nti okulemererwa nyonoona okulemererwa nyonoona yes kati ate nze ngikyusamu katono ne ngamba okwonoona
Mpozingamu. You pause. Yes, because pause is temporary, teri permanent. Yes. Also taking a pause, never refreshing and not that no damu no kola. Then you kubeda wate no kaka, no you know nachovala music mutera pace yange mpola mpola because sagala nyo kubeda ku pressure abantu njagala kola ekirungi kyenjagala. Wow. Music industry inacho wajifunya mchoga matidala dala chichi no chikoze mu music industry. Buli kimu kyenina. Buli kimu kyolina. Omukka gwenzisa. Abaffe. Excuse me. Okay. I live for music. You live for music. Yes, ngabona ogamba nti oli muzadde oba omuzadde yenna ali eyo nga olwala abantu inayo omwana wo ng'omulaba akuze. So my career is like omwana kunze. So it comforts me. I live for that. Okay. Ekirabikako kyofunye mu music industry. Bingi bye tutasobola leeta mu camera because obulamu mbwagala nnyo nga ebiri private ebimu byange nganze. So music nali bade namuvaako. Kati wayo banno bangi nnyo abavayo obulamu bwene bujja mu camera maybe by mistake oba abamu nga bakigenderedde okukikola. Ka advice kikowa abavubuka abali mu music industry si bavubuka bokka n'abakyala naye nga at some point you find their life in the limelight. Which advice do you give them? Well, life is what you make it. Ekisokera ddala. You know, ekikolera tekinkolera. So kati osanga bo kibakolera. But advice yenyiza okuwa abantu nti tuli mu digital era. Ensi eringanga glass kati. Internet eri buli wamu eri buli wamu. Buli omu yandiyagadde okutrendinga, buli omu yandiyagadde okufuna likes ku TikTok. Naye sooka omanye kyekiddako ng'omaze okufuna likes. Era likes zino ozifuna muki. Not just for the me anti njagala nkole kino because ojja kulaba nti abamu batandise n'okwogera ebyesitaza because bagala likes. Ekigambo ku trending abulinganga bwe bulwadde obupya obuluma society gye tukuliramu ensangi zino. So ku trending tekyandibadde kibi singa naddala trending nga kina reflection mu nsawo. Okay, nga kina reflection mu nsawo. Nga kireetayo kasente kyentegeeza. Wow, awo katudde ku nsonga y'aba sugar mummies. You are a young man or talented. Ate nga bakulaba oli handsome, that's what I can say. Kyandibadde kituufu oba kyandibadde mu order abayimbi nga mmwe okubeera ne ba sugar mummies oba sugar daddies oba omuntu afukirira bw'atyo mu ngeri ng'eyo. No. Sugar mummy yatya first of all. Someone older than you, nga ye financially stable, nga willing to support you. Could that be in the right position? You guys are maybe friends of benefit. You benefit from each other. Omanyi kati olaba society yaffe ina misconception oba balina ekintu kye bafuna obubi. Waliwo ekintu kye bayinza oyita supporting partner. Ekyo oyinza okuba n'omuntu nga gw'omwagala nga mweyagala bakwatagana naye nga partner we ali supportive. Trust me, ne bw'oba omusinga emyaka ebiri ne bw'aba akusinga emyaka 3. Abantu bagenda kitambingirawo bagambe nti sugar mummy. Kyekiri mu society. Bo kye bamanya toyinza kibajjamu. So nga tomanyi oli omuntu we bakwatagana batya amuwa emirembe, amuwa peace of mind. Are they okay as people? Because society will be society. Ye ejja kukulowolereza kino, but at the end of the day, you have an individual life as a human being. Okay. So advice nandibadde artist ali eyo. Ndiye bw'aba alina omuntu we nga beetegedde beeyagala. Amubeererawo basobola okwesupportinga ategeera kyayagala career yamusupportinga. Don't listen to the public. Sooka okole gwe nga gwe omuntu because at the end of the day bweggalira mu nnyumba yo obeerayo wekka tobeerayo n'abantu. Ate ffe tulowooza nti abayimbi abaliyo temulinamu kasente. Omanyi tuvaayo babyogera nnyo ne bagamba oyo naayimbye naye talina kyakoze eki kye yeekoleddewo. How true is that? Anti kati jjukira abantu people always think what they want. Just nze kyenyiza ogamba ba artist bave ku pressure yo kwagala okukakasa abantu. Ensi tebagikakasa. Atusobola kakasa nsi bo bajalooza kye baagala gwe just kola mulimu gwogenda mu studio yimba. Nze banjagala rap music omulimu gwange gwa kuyimba nga bwe gambye nti music ddagala. Nze ndi musawo so bwe nkola music wange omulungi ne mmuteeka we nino mmuteeka omulwadde ajja kujja kudduuka agula eddagala. Obudde nno bututwala oyimba naye ate oli musajja eyasoma ebitabo byo. How are you handling your career with music? Kati okisokera ddala okusoma nze nandyagadde abantu baleke kitwala nga mpapula zokka. To me is the experience you get. So okusoma ne bw'oba toli mu office eyo gy'olimu, that experience can work anywhere. Ntera nze bw'olaba okuyimba kwange n'engeri gye ndeekaringa okusoma kwange era olabira ono gamba gayo yayisanga eyasomako
kitegeeza okusoma kuba tekwansala ye okusoma era nali nina obuzibu bunene nnyo kinyonyola mama wange omugenzi awo mulemirembe nga yamanyi nti nasoma nembiyita yes nga ye atayagala ntule mu office bye nasoma so nga mugamba nyinza oba situdde mu office eyo naye nga skills ze nafuna the formality, the way you handle your business, the way you talk to the people, kuli okusoma gye kukuyambi yes, okusoma tekwansala nti siri mu office eri, but I use it everywhere. Okay. Yeah. Today kulimba raffe olupya retinawo olugambye oliwo kat right now. Luyitibwa ki? Aluyita munnange. Munnange. Wavudde ku kyokuyimba munnange? Kati munnange nsooke nkuyimbiremuko? Nyimbiramu. Nze muno nawe gwe munnange naye ate munnange ng'onyumidde nnyo munnange. Oluyimba luno olikola nnyo ku mikolo. Ensonga lwaki twaluyimbye waliwo baklanti baffe twatandika nabo bwe nayimbira Pressure Love. Abe government omulimu nagutandika ndi muto bingi byenzize mbadde njika. So along the way waliwo audience gye tubadde tukyasavinga ey'oku mikolo ey'okumbaga nsaba nkuwea nga vibe yatuwugulamuko nga bw'omanyi okunyumirwa kubaamu. So at this time round tubadde tukola market research because very soon early next year planning okukola concert okuyita abawagizi baffe. So one of the business advisors ne bantuza ne bangamba we need to get back to our people abatutandika be twatandika nabo era ndi musanyufu nnyo nti okuva lwe nalukoze oluyimba olwo bafani bange bangi from America from wabe mbadde ndude owuliza bangamba thank you for going back to the roots. So I'm so thankful Telefina namwe mwe n'abakiri kitya ebigambo bye bisembayo olw'obudde nkute just kwebaza gwe presenter abawagizi bannayuganda bonna mwana banjagadde kabu yange ebadde jjabwe ebizikiramu bwe bigirawe naye tebanvaako kyekisinga obulungi. Mbaagala nnyo mwebale nnyo nange sigenda powa kubaweereza. Okay, ab'emikwano program kiri kitya omwami ono olunaku olwalazze ku lunaku lwa mmere. Simanyi oba agabye ku mmere, simanyi oba alina abantu bagenda okuwa ku mmere we waaviira wano naye kansabe at least gwe weetwale out wekiba kiganye. Lwaki sikusibulira ne tufuna oluyimba lwaffe ye gwe munnange tujja tandikirawo olunaku olw'enkya amannya ze Princess Debe. Mbaagala nnyo mikwano. I'm so humbled that I am serving the nation and may God keep you safe tonight. Bye-bye. Sound.